za Haji Musa Keti. Ne Haji Kamoga. Haji Kamoga. Atusoke mu Haji Musa. Tusoke Haji Musa. Kubanga bana abasatu babaddewo. Nga bacha babisana. Kwabadde kujja kwa Haji Musa. Abasatu bano ne barealize kabamanya nti obwetaavu bw'okutabagana bukolaki. Busana bwetaagisa. Yeah. So Haji Musa twagala okwebaza webale nnyo webalire ddala. Omanyi Katonda atuwa emyaka lwa kigendererwa. Katonda atuwa ebitiibwa lwa kigendererwa. Katonda atuwa obuvunaanyizibwa lwa kigendererwa. Florence osobola okubeerawo ng'olina gw'ottunka naye n'ofuna essimu y'omuntu nneemu. Neekukakkanya. N'okirowoozaako n'ogamba ekisooka nze nampijja waabwe bulijja mmanyi. N'ogamba olabawo nammanyi. So kiwedde Katonda abantu bayimusizzeeyo temusooka nga tonnakozesa kitiibwa kyekyo kukangakanga abantu do you know me. Omanyi gwe wansomesa ekisooka already ensi ekkiriza nti oli w'amaanyi. So obaako obudde obuli busy schedule eri busy osobola gifissaako okubaako kyotereeza. Omukulu Seguyanganyirira kufa. Yakava mu America. Bana era atunanga mu America. Yakava mu America. Yune bere gwa kumeka sigwa 10. Ayitebera nga 10. Kati wa mwenda gwa 10. Awe watu. Kati namala omwezi gwe nga gumu kitundu kwebiri. Nakomoka kati akyali musama. Kyali musama. Musama Josephat Seguya. Okay. Kali yatuuzizza abakulu abo okukakkananga Nambwa yakkiriza okuva ku kyapa. Era ne Nambwayo Katonda n'amugonnomulako ekijjudde ekijjuziddwa ate ekyomuyiika. N'afuna puluti eggayaaza. Ate ne bagenda muzimbiramu. Ate nga kugenda zimbirwako ennyumba. Ontegedde bulungi. So ne tugenda okumalirizanga ekibadde kituleebuukanya. Kiweddewo. Ate buli omu n'alaba nga nekyafunye ekinene. Oyo omuntu oyo Haji Keti gwe baali babulamu yekka. Mutegedde bulungi. So kati kiddayo ne kuba abakulu abatwetoolodde kuba nalabye ne gye bakoleranga ne kampani eggulire erikoze ne ŋŋamba nti aivaniko omutwe gw'oleega ne ŋŋamba nti ekitegeeza sirika oba ontegeera nga kitegeeza nti kitegeeza kino bujjo tukye tuzabirira tugamba kale singa ffenna twali twakikwatamu dda tetwandiyenjebwe tuti naye ndiwe Katonda aba n'obudde bw'obutuufu osanga tekyandikoze bujulizi bunene singa kyakolebwa emabega okusinga wano. Nambwa yafuuse serebu. Why? Kakazi kalwanyi. Era twagala kuwa muma neemu Kampala. Ate kakati lekaggira. Neno otwalwa abakazi n'abasajja kuza nona. Dosi lwangu Nambwayo mukyala. Naye yebale kuba mukyala n'ayimirira ku kigambo kye. Nayimirira ku kigambo kye naye ng'okukkaanya kwe kwali ku bulamu ate kati kwakoza amakulu nnyo bannange buli kimu kiba n'okukkaanya teriiyo kizibu okukkaanyaako kye kiri kye nagamba luli kyoba olina okukkiriza buli omu n'aba ng'anyigiriziddwamu wano nawali nti oba oli awo Nambwa abadde ayagala Ntebe galuga naye kakati agenze gayaaza ne Ssuuna oba oli awo tabadde mu bajeti yakuzimba naye kakati ogenda kukola ki nti okufuna emirembe bw'oba waliwo okunyigirizibwamu kkiriza omu yekka aleme kubanga yafiiridwa. Ate n'ekyoku nsi kino kituyigiriza nti banaye ku nsi omuntu talina kukolera bwereere. Buli bw'okkirizanga omuntu abeeko entuuyo yeeyiika ku lulwo entuuyo eyo inosasulwa. Bulungi nnyo. Kati ekyo kidde eri abasajja woowuliranga ebintu byo bibyo tokkiriza muntu kubaako kyatuuyanira. Kubanga kisobokera ddala okwegulira ploti nga mukazi wo tamanyi n'ozimbamu nga tamanyi n'omugamba bugambi kwetikka bintu n'akola ki. Tugende tuyingire ennyumba. Ate beera na wabuvunaanyizibwa n'ebintu tomutikisa nabyo aleme tuuyanako nadyadde. Naye omwana w'abandi omututte ku sayiti agoyeriza abantu akawunga abafumbidde ebijanjaalo. Omugobaagoba oti. Kati ate omala lwakuba nti gwe wakwatanga sente omugamba tambula genda. Tekisobokerako ddala. Wali tolinayo sisita wasobola kutufumbira bijanjaalo. Awo tukutukirawo. So ekyo kiddayo kyakuyiga nti owulira nga toyagala. Kati kambuze eno ploti yeggayaaza Haji Kamoga yagimuwadde. Lofit. Ssuuna azimbamu. Kubanga ne Haji abadde afiirwa. Bulungi tebadde business ya bulamu because tukuze tulabanga omusajja atoba ne kampani kasaga kamu kasobola okuyibwa ekisero kya kampani yabadde azimbi. Kale so otuweeko ka reconciliation yako ne Nambwayo nga atulambuza ettaka lipya. Okay.
Suna Ben mukwano gyange mbebaza olunaku lyafaayo nnyo okubeera nti no tutudde wamu ffenna ekibadde tekisangikasangika bibadde ebigambo byamaanyi mafumu nga mangi nnyo nga buli omu aliwuwe gyasirikidde aji ngaaliyo yayimirira mu nsonda eyi n'asirika n'alaba bulabi n'enyimirira eyi nange n'entondowalira eyo n'oli naye nadde eri buli omu nga gyakobolera mukama biwedde bitya wabula mu bufunze twebaza Haji Kabumaketi azze n'ayimirirawo ng'empagi n'atusikanga mu magnet ffenna entwegatta ensonga lwaki tuli wano olunaku olwaleero soka zino ziwedde bulungi nnyo Haji Kamoga ensonga zitawuluza bulungi kiwedde kitakusaidiyo akutte ekyapa kya Suna Beni n'akimuwa nga kiri mu mannya ge ensonga ziwedde bulungi zibadde zogera zonna zibadde bikiŋŋana tudde ku mmeeza tuyimaliriza ekabitandika mu ofiisi ebigende mu ofiisi kano kabagambe wamma kayiringo wali ogamba nnambwa nze olunaku olwaleero tuzze okubalaga wetugenda okutandika okuzimba ennyumba yaffe nga poloti eno yatuweereddwa okuva mu Kamoga Property Consultants. Wewano wetugenda okubeera nga tuwangaalira era bagenda kubeera nga batandika okuyiwa material anytime from now batandike okuzimba mu kaseera mpaawo kaaga. Bintu bingi nnyo ebibadde bitambula ku social media naye nga nze sivangayo kutangaaza. Twebaza nnyo abantu bonna abatuweereddewo, abakyala abatulwaniddeko. Amaanyi gaffe galina we galaze era nga mu kaseera konna tugenda kubeera nga tutandika ennyumba wetugenda okuwangaalira. This is our neighborhood. Naye neighbor yakolamu. Neighbor yatuggalirayo dda. Wanyirira ate ku kkubo ddala. Abantu balageeko eri ku kkubo. So tugenda kutandika okuzimba. Bintu bingi nnyo ebibadde bitambula abantu ne bagamba nambwayo. Lwaki wasazeewo embeera ebeere bwetyo? Mu bulamu tutambulira mu mbeera naye ng'emirembe kyekisinga mu bulamu. So buli decision gye tukola tubeera tulina okufunamu emirembe kuba gye tutambulirako bulijjo. Nasazeewo okusalawo kwe nasazeewo tubeera n'abantu ab'enjawulo nga omuntu agamba kola kino naye nga in the long run ekintu ekyo kisigala mu ggwe wekka n'omutima gwo oba ne famire yo. Ebintu bya famire bibeera bya famire. Twebaza nnyo Katonda nti yatusobozesezza okusika omugwa ne kuggwaawo ate n'aleeta chapter empya. Oba chapter empya egenda kuvaamu ebirungi. Nakoze ekintu kye nakola nalaba embeera eyaliwo nga omukulu kale tweyanze naye okimanyi nti Mary ayagala omulenzi we. Jasolo mulina kumanya nti anze omulenzi wange n'ebyenfuna tetukolagana. Kati fe abasajja amu laavu yaffe erinnya ennyo eyiwaka nga sirina ssente. Nga bwe bamuna ssente basisiga muntu. Lindako bwezikuggwako ng'olyoka ofuuka ddaali. Wali mba sirina buzibu naye mba seesiga muntu. Kankuleke. Kati just n'omanya nti ye omwami n'ebibye bwe batava. Naye mbadde manya ebibyo byange. Ebitundu bigavumenti nekyusiza ebintu bingi bwe kyali. Buli we bakutte ku mateeka kati akutogikwatako awo. Indirect bakwata ne kwekyo ekintu mutemwamanya. Mukwongezayo emyaka gya pulezidenti awo. Nibongezayo n'ekyo. Kale. Tatufuddeeyo naye tujja beebi pambulago. Njagala kwebaza mikwano gya Mary okuli Betty
Namkwaya? Namkwaya olwanya endala emundu etokose wano bannaye. Namkwaya? Baana batokosezza emmundu. Mama. Anjagala okubaza aba online mwebali nnyo mwebalire ddala mukyala Nsubuga omu bw'ati ugamba otya Fifi the Queen. Ugamba otya Naalongo Kitone Mukomusajja n'abalala bangi nnyo. Kakati jjo Betty yeegasse ne Faiza ne bagamba nti Nambwa ayo katumujozeyoze sajja.